Abasuubuzi abasoba mu 1000 olulamba beebolekedde okufuumulwa mu katale ke bamazeemu emyaka n'emyaka nga bakoleramu. Okusinziira ku basuubuzi, bulijjo bamanya akatale kano kali ku ttaka lya Kabaka, kyokka nga bagenze okwejjuukiriza nga waliwo omukyala Robina Naabagereka wamu ne Zaabasunsa Rona abavuddeyo nga bagamba be bannannyini ttaka okutudde akatale. Kati ngaffe abato tulina emirimu abamu tusomye ate we tukolera bagenda tugobawo tumanyi gye tugenda laga nga bwe yeeyise nannyini katale ajje gye tuli mu butongole eri abasuubuzi wansi mu katale ajja tunnyonnyola ensonga etugobya. Bano abatuyuuzayuuza batumazeeko emirembe buli kaseera ne baleeta ebipapula nimba nga mukankana nga muti. Wabula okusinziira ku Bwakabaka bwa Buganda ettaka lino lya Buganda kubanga ye yalipangisa ku liizi ya myaka 99. Mukyala Robina Naabagereka n'abanyumba ye be balina obwannannyini obwa Mayiro, naye mu 1965 munisipaali y'Emmengo yafuna liizi ku ttaka eryo ya myaka 99. Okusinziira ku Bwakabaka bwa Buganda obulina obuyinza mu mateeka ku kifo kibeera kimenya mateeka omuntu yenna okuva eri neyeewa obuyinza ku kifo kino nga tamaze kukkaanya ne Buganda erina obuyinza ku kifo kino. Naye ate situwagala akatale kakulaakulanyizibwe ng'abakakoleramu babagobaganya. Twagala entegeeragana gye twatuukako esibwe mu nkola, esibwemu ekitiibwa, abantu baleme kubulwa we bakolera. Enkaayana ku ttaka we zijjidde nga KCCA eri mu nteekateeka ya kukulaakulanya butale bwonna mu Kampala nga n'akatale kano akennaakulabye mu katwalidde.